Olwaleero obudde bubadde busaasaana, poliisi ngeri wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga National Drug Authority NDA ne basalako akalwaliro k'obwannannyini Kahaj Kyambadde Medical Center e Kasanda bwe bakwatidde eddagala lya gavumenti eribbe. Olwaleero ku makya National Drug Authority ng'ekwatagana ne poliisi tukoze ekikwekweto kye tuyita special operation mu bitundu by'e Kasanda e Bukuya era ne tukwata omusawo ayitibwa Nsamba Swamat ono ng'akola ku ddwaliro ly'e Kasanda Health Center ey'okuna. Mu kalwaliro muno musangiddwamu omusawo ategerekese nga Nsamba Swamat era ng'okusinziira ku Abias Rwamwiri omwogezi wa NDA mu ddagala lino mubaddemu ebika eby'enjawulo wamu n'obuuma obukebera siriimu. Nga tugoberera intelligence yaffe ono twamukutte nga alina doses eziwera 10,000 y'eddagala etangira akawuka ka mukenenya ne aspirin tuyita painkiller nga 10,000 mu kitundu n'obuuma obukebera akawuka ka mukenenya kits bina. Balikwatidde mu Kabuyonjo gy'abadde alikukulidde ng'ateekateeka kulitunda. Ono twamusanze bino ng'agenda kubitunda era abadde abikwese mu Kabuyonjo mu ddwaliro e Bukuya eddwaliro ly'obwannannyini ly'abadde ng'akolawo. Swamat Nsamba atubulidde nti musawo ku ddwaliro lya gavumenti Kasanda Health Center 4. Oli musawo ku ddwaliro ki? Kasanda Center 4. Musawo gavumenti? Gwoteeka eddagala mu ttooyi? Ono ebyokubba eddagala asoose kubyegaana n'atutegeeza nga waliwo omuntu yalireese n'alimuteresa. Oli yalireese bwe tumubuuziza kyalimutereseza mu Kabuyonjo atugambye nti yabuliddwa w'alissa kwe kuliteeka mu Kabuyonjo awabadde ekifo. Asigenda alitereka mu sitoowa ya mukama wange. Ngamba tuteeko omwanda yangaye ndimuteekere nga asigenda alitereka mu sitoowa ya mukama wange. Kyokka ono oluvannyuma yeetemye engalike n'akkiriza nti eddagala lino ye kennyini mwene lye yalibbye. Okuva mu ddwaliro Kasanda Health Center 4 gy'akola. Nalijjirayo. Obadde ng'olijjayo n'olitambuza? Wano weekusoose. Weekusoose okulibba? Batuuze bavumiridde ebikolwa by'abasawo eby'okubba eddagala lya gavumenti ate ne badda mu kulibaguza. Ekyo ekikolwa si kirungi tukivumira ne se kuvumira yonna naye katusabe Mungu atusaasire ndowooza embeera etambule bulungi n'abo abasuubira okuba nti bebenyigira mu kubba eddagala lya gavumenti bibe nga bikendezebwa. Ekivumira nnyo kubanga kikola kibi nnyo kiiza eggwanga emabega. Tugivumirira nnyo kubala tugenda ne mu malwaliro tubulayo eddagala so nga amadagala bagabukusa tugamba nti gavumenti tekola kati awo tusaba ekikwekweto kyeyongeremu amaanyi. Wano Rwamwiri wasabidde bannayuganda okukolaganira wamu nabo okulwanyisa omuze guno ogw'ekibba ddagala. Bano batujju bennyini kubanga bw'ogaana omuntu okufuna eddagala oba omusindise okufa. Naye nga National Drug Authority tujja kukola gwaffe tulina obusobozi tulina obuyinza era intelligence yaffe ku ground weeri okulaba tutangira kino ekibba ky'eddagala lya gavumenti. Ono ategeeza nga Nsamba bw'agenda okusimbibwa mu mbuga z'amateeka agasimbagane n'omulamuzi ku kikolwa kino. Tusuubira okumutwala mu kkooti Makindye ewolerezebwamu emisango ekikwatagana n'abo abakosa oba okubba ebintu bya gavumenti. Tujja kumugulako emisango ekikwatagana n'okubeera n'ebintu bya gavumenti mu bukyamu, okubeera n'eddagala ericlassified mu bukyamu n'okutereka eddagala mu bifo bye National Drug Authority bwe baayitakkiriza. Emirundi mingi bannansi beemulugunya ku mpeereza y'amalwaliro ga gavumenti obutaba mu ddagala abasawo n'ebikozesebwa ebirala wabula ng'emize nga gino gye gisajjudde embeera eno.